eyo gy'owangalira kitange olwaleero nsaba olunaku lwaleero lubeereko omukisa Mukama Katonda wange leka emyoyo emibi gyonna egya sitaani give mu maka gange Mukama nkwekwasa nkukwasa omwami wange ayi Mukama Katonda wange leka omwoyo omutukuvu ake akyuse byonna ebiganye ayi kabaka w'abakabaka nkukoowoola Mukama nga wagamba mu Exodus Mukama tuyina okukubeera nga tukusinza Mukama olwaleero mpaayo omwana wange mpaayo baganda bange mpaayo bannyinaze mpaayo ab'ekika kyange Mukama Katonda wange leka omwoyo omutukuvu ajje yeegulumiza ayi kabaka w'abakabaka leka byonna ebiganye bite Mukama tusumululire ensimbi kabaka w'abakabaka taata tukukoowoola tukwaniriza olwaleero Mukama leka byonna ebiganye bite ayi kabaka w'abakabaka olwaleero tugenda kuwa obujulizi Mukama tugenda kukyusibwa taata byonna ebyatusiba Mukama leka bite leka lwenti tumufune leka mekwano tugatteko egy'amaanyi Mukama ayi kabaka w'abakabaka kitange oli mwoyo mutukuvu leka omwoyo mutukuvu ake atubeereko Mukama olwaleero neewaayo Mukama omutima gwange leka gubeere mulongoofu leka mbeereko ekisa kyo Mukama leka mbeereko amaanyi go Mukama sigenda kusigala mu kifo kyekimu Mukama ogenda kyusa ebyange byonna ayi kabaka w'abakabaka toli mwana wa muntu kulimba watusuubiza nti ogenda tuwa ebirungi Mukama amaka gange gagenda kubeera ga mutindo Mukama ngenda kukyuka ayi Mukama weebale byonna mbisabe nga mpita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina munange wavuddeyo dda ati mbadde nkeredde mu morning service ati ngenza owulira nange omwoyo ali eyansika mukyala okimanyi bampita kati nona mwami bulijjo mpita mukyala wo musumba munange mbabuulira enjiri era Yesu bwe yagamba tubuulire enjiri tukyuse emyoyo ogenda kukola kitaata ogenda kunaaba munayina kunaaba manyi nokkeera ebintu bye tukola ogimanyi otuukira leeti otuzzi naye waliwo gali agali mu kadomola ogenda kunaaba ago waleseewo tewankugiredderayo gabuguma leero akabuguma tinkedde mu ssaala kanteekeko oba kale nedda bireke kagende esabbuuni gyali n'ekyangwe mukwano omwoyo omutukuvu akulembere taata onaabe bulungi amiina ekitange wange omulungi nkwebaza okumpa omwami ow'ekitiibwa Landiro jajja ani tomugamba nti gyendi kale owaye leka mpola mwoyo mutukuvu nkisazaamu mu linnya lya Yesu kati wulira omwami ono otolimba Exodus namba 3 wangi Landirodi Mukama yeebazibwe ssebo agulumizibwa we bw'ekitiibwa liye mwasuze mutya twasuze bulungi taata nze siina bwe nasuze mwoyo mutukuvu atukuuma nze nasuze bubi alabirira naye mwesiimye abalabirira naye nze ate yazimba mwoyo omutukuvu aganye okunkyalira sente zange tezirabika musaba buli kaseera abapangisa bampe ensimbi zange temumpa tebyokunsabira leero sibyagala njagala sente zange emyezi 4 guno ogw'omukaaga nagwo guno ogwokutaano nagwo guno guggwako nomulowooza enjunze nazimba zammwe zakubeeramu nazimba z'abamasiikiini njagala sente zange aluwa nze njagala mpe sente zange mu Bayibuli bakyogera bulungi nnyo ku Exodus 16:2 tugamba tulimbanga nze saagala bya Bayibuli njagala sente zange aliwa bbawo aluwa abamubi Katonda tamwagala kyokka ate nva mu mwoyo kusaba afe ebyo byokusaba byo tebikyankwatako njagala sente zange mpa sente zange mumpe sente zange bbawo aluwa anti Landirodi olaba Mukama Katonda ono nze ndi mukyala mulokole sirimba siina buzibu bwonna njagala sente zange tolimba nga wano mwakaŋŋamba omwezi ogujja wiiki ejja olunaku olujja kakati myezi 5 obadde ozze kubanja nze oba ozze kubanja mwana aluwa gwe nagikwasa enju gyali ayo mu nnyumba mugamba ajje nze njagala sente zange Mukama atulagira n'atugamba mu Bayibuli tubeere beerufu ajje jangu munnange Landirodi akuyita leka kano kakwatireko munnange nkulabye ng'ofubutuka mbadde ngende wa namba 2 n'oweeta bwoti nga nkulaba ng'olowooza nti kati njagala sente zange namba 3 njagala sente sikyayagala ebyo byamugenda zifuna mbikoye njagala sente zange toseka tomwentuka nze siina mwentuka siina bwe nasuze
era ekinkezeza leero ku luno njagala sente zange. Landirodi oli bulungi. Wezitali leero siina mirembe pa sente zange. Landirodi katusooke twogeremu. Nti ki? Ndowooza nsaaga. Landirodi. Njagala sente zange. Mukama bye yagamba teyagamba ku nju zange. Teyabigambira ku nju zange. Landirodi. Sente nzireeta. Nedda. Nagamba Landirodi. Zimpe kati. Akaunti nzigale sawa zino. Akaunti nzigale. Nenga egenda kuggalwa. Taata wange omulungi tugenda kukuwa sente. Mukama yagamba emitima gye tubeere wamu. Mukama abigambira ku nju zange. Mukama abigambira ku nju zange. Mukama yabigambira ku nju zange. Sia. Mulowooza nsaaga. Eyange mugenda gifuluma. Eyange mama taata kafaayo. Mwoyo mutukuvu agenda kutugabirira. Ate ono alowooza yali mugundi. Sia. Eyange okuva ne leero saagala kweyisa bwotyo. Landirodi tosibaawo Landirodi. Kakati mujja gifuluma. Mugifulume. Eyange mugifulume. Omusajja yenna akola ebintu ng'atalina mukulumiriza kwakanda munda ate kiki. Sirika! Mukazi gwe. Nali simanyi nakola nsobi. Nkugambye ki nga nziruka wano? Mugambe siriiyo. Ati wonsangidde mbadde nakasoma Exodus. Okulimba kututwala mu Geyeni. Kakati ennyumba gwagenda osasula. Exodus yagenda ogisasula. Mukama agenda kutugabira. Mwoyo mutukuvu oyo gwensinza. Nali simanyi nti natomera. Buno obukyalo obulokole bu. Kati laba. Taata, ekyo kikutta bubi munnange. Nze nkubuulya Mukama Katonda waali tewaliwo kukaaba era yakokuba oluyi. Sirika nkakwate Exodus ekutaase. Nsirise Mukama wange. Kugambye ye wajja naki ebyo bye basibiddeyo wajja nakaveera kati genda Yesu akuyambe sigala ne Yesu wo kalaba akatwe. Tondeka